olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne ttanka z'amagye ze nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivvulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe, nkubira Omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa eky'okutuwa enguzi tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatuggulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange abaanuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya, nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasin Machete, Bakintu Abdallah Nambeemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina, bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Iffe olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpulira ng'obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ŋŋenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira ng'obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo ne nvumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulira kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyangamu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda, neetaaga okubudaabudibwa. Abantu abaatuwabya atunoonyezza Balamu bukya tuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi, sirinaayo nteeka. Nze ndi sitaani sirokoka, sitaani talokoka. Ebbanga lyonna mbadde nzijanjogera nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Era nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko. Wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomoozebwa, abantu balowooza naweebwa ssente. Ssente siweebwanga ssente wadde na 10, wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka, ne batusuubiza okutuwa obukuumi, ne batusuubiza buli kimu, n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi, n'ekigendererwa tukkirize emisango, nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nakola nzimenyeewo.
nze ndi munnakibiina ki Nuupu